naye kati nsoka kwebaza engineer alina byayogedde muko naffe betukulwanyisa mu pate yaffe eri kulaba nti pate esigala kwa ideology naye ate ekirala bannayuganda ffenna abatulaba wano ku BBS nze sakola economics naye balinayo curves simanyi wakola PCM nze nakola PCB sakola nyo economics economics naye waliyo curve yetuyita those oligopoly curves mu economics nakateffe mu biology tuzita sigmoid curves curve yejja bweti etandikira mu negative neja nebeera so netuuka wantu kati waliwo awantu wenjagala okunyonyolako ensonga za muganda wange ono nti waliwo ekintu bwe kituuka nga kyali mu negative buli omu abeera concentrative ng'ali awo ng'alaba nti ntuuse nta ku zero anti ku zero oba tolina kyofunamu tolina kyofiirwa obeera awo stunted okay kati nkunyonyola eggwanga lino okutandikira ku mboozi mukulu mbadde mu followinga engeri yasoma yagira bwati kati bwe tutuuka otandika okufunayo ekintu kati awo kave etandise okusituka okuva ku baseline ya x-axis ng'otandika okusituka ng'olaba sente ziyingira GDP yali ku 10 kati eri ku 30 bwe bityo kati government yaffe wetuuse tuli ku certain level nti buli kimu bwekiri kavu teri mukukka teri mukukka soka ontegere bulungi tenatuuka mukukka eri mukwambuka njagala ontegere ku principle nti luli kyali nga kizibu nnyo omuntu okwowuninga ennyonyi walimu muno abantu abalina choppers walimu abantu abalina amamotoka agabbeeyi osanga mwana wa myaka 18 ayeevuga ni mwana wani no ekyo nze siriiyo kati ndi ku kaavu y'eggwanga eggwanga liri ku kaavu awo nti buli omu ayeewulira buli omu afunye sente buli omu alina essimu kati zino essimu zino zemusitwa zino za iPhones osooka gira nga mu tawuni ebeera kira eyo iPhone bwoba ojagala muvuge emotoka mugende kira wali omuntu agirina naye kati buli mwana kabere bana besomero balina okay ngezaako okulaga eggwanga weriri tuli mu stage nti buli omu ayeewulira buli omu ayeewulira asobola kufuuka president nze ndina abaana abansindikirako message twalabe abajeyo empapula za wali mukinamba njagala kufuuka president w'eggwanga buli omu ayeewulira asobola kufuuka minister buli omu alina sente kati awo obwonga awo mukulu muzeeyi Museveni watudde sooka wulirize watudde ng'alowooza awo kubanga kati ebitebe byeyongedde olaba DP, PPF, okay, DPO yaliwo PFF wherever kati solution ezijja kukavaawo nga tenaserengeta wansi okusigalawo ng'eri steady abeerawo ebintu bingi ebituukirira kati naffe NRM party tetutudde kubanga tulaba kati buli omu alina sente buli omu alinako ekyalina buli omu asobola abantu basomye abantu balina PhD ingini okakasa abantu balina sente abantu omanyi kati ensi eno kankubuulire ensi esente kisinziira gwe oyagala okubeera na mmeka awo kyenjawulo awo nze sente enjiniya ezaalina zize nange zendina kubanga nze padde kisobola okulya esente essuuka 40 nze nga nze Jonadi nga nze no amazima kyekyo kubanga nze I eat 1 meal ate sente mekolowooza kati nze kyengezaako okugamba luli okufuna 40 kyali nga kizibu okay naye kati buli omu asobola kukufunako esente sigamba nti bonna naye a bigger percentage a bigger perception buli omu asobola okukola ki okufuna ekyo ekintu kati awo kavaawo weeri awo ennene awo byobadde ng'ombuuliza bino bya PLU byobadde ongambako awo emabega byobadde ng'ombuuza ebibadde off air naye ekyo nakubuuziza lwaki sekimemba abaana kati bato bangi bajja kataawo ogenda museke engineer Museveni president Yoweri Kaguta Museveni sente w'ekibiina kyammwe ogenda mugamba kikubulibwa enguzi kuba ingeni yakugambye ebibiziza eggwanga emabega anti nkugambye awo kukava weeri awo
kati abantu abaagala ate abategeera ideology eya party abamanyi nti omuntu akola atya okufuna sente anti ideology bagivaako dda ideology tebakyagirika abasinga obungi kati gwe kankubuuze bw'ojja omuntu mu kyalo ideology NRM no bw'ojja omuntu mu kyalo eyasooka n'omuleeta ewuwo n'omuwa emmere n'alya n'omugulira enkatto ng'omuntu oyo oba osobola kumwanulira ogenda mugamba ki President Museveni ku buli bwenguzi muzeeyi yakimanyi era n'enguza azirwanyisa naye kati ye ayagala abantu abali key people who can be evaluated abantu abakozi kati kyengezaako okugamba nti omufuutifuuti wano nti kati kyetwegamba Museveni nti kati omuntu ali kwerowoleza ensi ye nga ye omuntu yekka waka ng'alowooza gundi famire tafaayo b'eddagala oba liri mu ddwaliro tafaayo bw'emirimu etondebwa kati abantu baagala nnyo ebitiibwa kati ffe bwe tuyingirako ffe tukwate sente ezo ntono nga tekinologi yetupromotinga tutondewo emirimu esente instead okufuluma bweru in a pretense that bagenda gula software miliyoni 9 jangu oteekewo wano technology hub abaana bakole kati sente zandidusewa mu corruption naawe indirectly esente zigenda kusigala ki mu ggwanga projects zino ezireetebwa mu President Museveni nga teziriyo ne batekawo project ne tutekamu benchmarking abantu ne bagenda bweru nga tebiriyo kati ffe abantu nga ffe bwe tuyingiramu tuanalyze nga tugamba no ekyo tekigenda kola muzeeyi kyogamba teri babimugambe byoyogera nkugambye abatula mu seeke erengera PDM enkoko ezo zinkoze bulungi enkoko ezo omukulu abadde mu kulambula bale da PDM simanyi wa producer wange osobola kunzizaako ku nkoko ezo never engineers kakola PDM simanyi namwe mwe avance no let me tell you singola bakati nga manifesto eyange nganze as an aspirant of SEC member na propose nga kati PDM singa ebeeri mu bantu abalimi kati ffe tulina abavubuka ennaku zino balya ku ssimu okay bw'abanze ng'anyingiddewo kusimu alyako ati ng'afererako waliwo abatukubira si ku ssimu nti afererako abeera ku TikTok babeera ku online businesses kati nze mba njagala gamba mukulu President Museveni mugamba no PDM wano yakoze bulungi mu agriculture naye kati si buli omu asobola okulunda ki enkoko buli omu alunda embizi buli omu alunda lwaki tetukwata PDM eno ne tugiteeka mu bannamawulire nga mu projects zaabwe ne tugiteeka mu baana bano aba tiktokers than okuba baninga ntogambe nti babeera nnyo ku TV singa ogenda Japan Tokyo zino softwares zino ze zireeta revenues mu ggwanga kati ezo endowooza ezo tezirina abantu ba generations naye lwaki nsonyiwa okubuuza ekibuuzo kino ndaba ebintu byo byonna biri mu entrepreneurship lwaki wagenze ku entrepreneurship gundi position ate njagala okugamba nti nga tonagenda mu entrepreneurship ekyo kintu kyetubadde nga tulwanyisa nti ffe abantu abalinamu endowooza ly'okuzimba eggwanga leka tujje tubeere n'abantu bano aba bulijjo kuba kati bwe mwerundira eri mu entrepreneurship mwekka ne muleka disilongo community ate jjukira income ensinga eva mu baana abantu bano tulina bawa endowooza batandike nabo okola ki okuleeta tugende eri engineer Richard engineer muno muwuliriza era ebintu abyogedde naye